Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Ekikugira abantu okusinza ebifaananyi tekiriimu. Lwaki baakijjamu? Ate be tulaba basinza ki ebifaananyi. Muhammad, abasajja bw'ogobera story ya Muhammad nti eya Uislamu nti Muhammad yaliwo yawe. Kati kale kankubuulire kino. Kantandike okuyigiriza kwange, kantandike kimu ku kimu kitegeeza mu Buislamu. Yes, because wobikoonako bukoonyi woto nolekaawo bagenda ku misunderstandinga. So tugire kimu ku kimu. Kaakati story y'Obuislamu egamba bweti gye tuyita tradition, enzikiriza y'Obuislamu. Eddiini y'Obuislamu. Anti kaakati eddiini za njawulo. Naye nga zirina ruutu emu omulandira gumu. Bayudaaya zonna ziva mu Bayudaaya. Nga bw'olaba omuti guno guva eno nga gumu ne gweyawulamu wano ne gweyawulamu. Kati nsobola obudde we bubaawo nsobola okukubuulira okuviira ddala ku ki eri ku mulandira. Kaakati tutandike ne Makka. Makka si we wano gye bagenda okulamaga. Yewa Makka tujja genda omwaka 582 nga Yesu tannazaalibwa 582. Nebukadineza kabaka wa Babiloni yajja n'alumba eggwanga lya Isirayiri n'amenyawo yeekaalu. Kwegamba eggwanga lya Isirayiri lyetooloolera ku kintu kimu, yeekaalu. Bwe wali buli kimu okusinza kwabwe eddiini yaabwe eggwanga lyabwe lyonna lyetooloolera ku yeekaalu. Kati buli alumba yeekaalu okusooka. So Nebukadineza yajja n'amenyawo yeekaalu ya Solomoni
kabaka Solomon mutabani wa Daudi yazimba n'awamba abantu bonna gavumenti ya Buyudaaya yonna n'agitwala e Babyloni. Bwe yabatwala yatwala kubasiba yabatwala kuyigiriza ggwanga lye. Okay, yasooka n'abakuumirako mu kampu n'akola atya n'amala n'abagabira kubanga baali basajja bayivu nga bagezi. Kaakati yatwaliramu kabaka w'Abayudaaya baali bamuyita Jehoyakin oba Yekoniya. Kaakati Yekoniya bwe baatuuka eri okusinziira ku tradition bagamba nti Nebukadneza yatwala abantu mutwalo mulamba. Ate emyaka egyo mutwalo mulamba lyali ggwanga lyonna kumpi. Bwe kuba ekifaananyi singa bawamba kabaka wa Buganda ne bamutwala katugambe e Bunyoro n'abantu Abaganda abakukutivu bennyini ab'amasaza ab'olukiiko abaki byonna bakulu b'ebika ne batwala ne babawa eggombolola tibatuula omwo. Ebintu byabwe byonna kabaka asigala kabaka. Okusinza kwabwe kwonna kusigala kuki? So bwe kyali. Kaakati olulimi olwali lwogerwa baali luyita Aramaic, Babylonian Aramaic. Kaakati kabaka mu lulimi olwa Aramaic bamuyita Malka. M-A-L-K-A. Kaakati obukoosi bwe bagenda eri bayiga olulimi lwayo. Kati Abayudaaya bonna gye baali baafunanga olunaku ne bagenda ne balamagako ewa Malka waabwe, kabaka waabwe. Kubanga mu nzikiriza y'Ekyebulaniya kabaka wabeera we wabeera ekitiibwa kya Katonda, the glory of God, Shekina bagiyita Shekina. Kabaka wabeera oba bulubiri lwe we wabeera ekitiibwa kya Katonda. Era amakulu g'okulamaga kugenda kubeerako mu kubeerawo kwa Katonda, to meet the glory of God. So bagendanga okukyalira kabaka nefuka tradition ey'okukyala ewa Malka. Naye kaakati kabaka w'e Babyloni yennyini yali Malka. Ate bano abagwira nabo balina Malka ne kireetawo clashes. Kati bano ne bakyusamu ne bakiyita Makka. Makka. Kati tradition ey'okulamaga e Makka nga kye Babyloni eva mu Bayudaaya okuviira ddala mu myaka gyaki gya Nebukadneza, Siraasi, biki paka wano Obusiraamu we buzze. So Makka teri wano, Makka yali Babyloni era nga kintu ky'Abayudaaya. Kyenva nkugamba nti Abayudaaya be baawandika Obuyisiraamu kati tutandise ne Makka. Madina kyeki? Kubanga bakugamba Muhammad bwe yazaalibwa Makka, Jibril yamusanga Makka mu mpuku bagiyita Al-Hira, n'atandika okumuwa kuleeta aya za Qur'an. Kakati n'amala n'asenguka n'agenda e Madina. Gye yafiira era yasangayo Abayudaaya bangi. Kakati Madina kyeki? Madina si kibuga ate si kyekiro. Kino ekibuga kye bagita Madina baali bakiyita Yathribu. Njogera n'Omusiraamu yasomako eyo. Baali bakiyita Yathribu. Gye kiri mu byafaayo, Mecca teriiyo. Mecca ne yawano teriiyo mu byafaayo. Naye kiri gye kiri Yathribu mu byafaayo ne ku maapu kwekiri nga bakiyita Yathribu si Madina. Obusiraamu bwe bakikyusa ne bakifuula Madina. Kaakati Madina yennyini original baali bagiyita Madaini. Bakyusa bukyusa. Genda mu Google oteekemu ekigambo Madaini. Madaini. M-A-D-A-I-N. Kanteekemu. Kanteekemu. M-A. M-A. D-A. M-A-D-A. Then I-N. I-N. Bampa Al-Madain. Al-Madain. Anti Al is the article there. Oh. Al-Madain. Meaning the cities. Mada is it city. Mu Luwarabu. Kati in kidenotinga plural. Nga waligambe nti places. S means plural. So Mada, the cities, yali metropolis. Bagamba batya. Ekikyogerako.
Chichogerako. Al-Madain was an ancient metropolis situated on the Tigris in what is now Iraq. Babylon. It was located between the ancient royal centers of Seleucia Ctesiphon. Yes. Komao katika ebisigaddeyo kambinyo nyole. Katokiriza kyenjogerako. Metropolis. Metropolis kitegeeza a conglomeration of cities. Okugeza owulira Greater Kampala metropolitan area. Mulimu Mukono ono ne mubaamu Wakiso Nansana mubaamu Entebbe. Bwobigatta wamu kati nebeera Madain the cities. Kati abakugambe mwalimu Ctesiphon ne mubaamu Rumia ne mubaamu ebibuga ebirala mannya ga Kipaji amawanvu gamazibu. So bonna nga byegasse wamu nga bakiyita Madain. Eyo waali watuulanga Abayudaaya bali Gunde be yatwala Nebukadineza. Manyine bwe bagamba okuddayo baali bagagawala batuuka eri ne bagagawala batono nnyo bwe babagamba nti muddeeyo tebaakomawo baasigalayo nga be basuubuzi be basomesa kwegamba n'okubeera Bagundi nga be baadvisor babakabaka baayo ne bafuuka bagagga nga Abayindi boolaba wano tebaakola ki so kati ekibuga ekyo mwe baali batuula era Obuyisiraamu bukugamba nti Muhammad bwe yagenda e Madina yasangayo Abayudaaya ye Madina Madain bakyusa bukyusa enyukuta ezo bokyanga enyukuta nga bwe tuzanya Scrabble. Madain Madina. Kakati ebyo bibiri nkubuulidde Makka kati nkubuulidde Madina. Kakati bagamba nti Muhammad yali mu mpuku eya Al-Hira ng'awumuddemu emisana Jibrilu gye yamusanga. Yes. Yes. Ne Al-Hira kyali kibuga ky'abasajja abayita ba Lakhmids. Lakhmids. Genda mu Google. Oteekemu Al-Hira AL HIRA of the Lakhmids. Of the Lakhmids. LA KH MIDS. MIDS. Al-Hira was the capital city of the Lakhmid dynasty over in Sasania era Iraq. Kakati kugambye Makka yali Iraq, Madina yali Iraq, Al-Hira byonna bakugamba nti biri wano byali Iraq. Kati lwaki ebintu by'Obuyisiraamu biri Iraq ate batulaga wano? Awono kati that's just a tip. Byonna byenkuleetera nja kulaga nti Obuyisiraamu tebubeeranga Mukono Muwarabu yadogo bonna Bayudaaya. Bonna Bayudaaya era Oluwarabu okugamba nti Quran yakira mu Luwarabu basomesenga mu Luwarabu olwo lulimi bayagala ku deflectinga nga bavuga nti kugamba lulimi lw'Abapakasi lwa kisirikale kati nga wano baga nti Oluswayiri wano kiroozebwa nti Oluswayiri lulimi lw'abaserikale lw'ekisirikale. So kakati n'okugamba nti Obusiraamu bubeere bwa gundi era Abawarabu Abayudaaya be baawandika olulimi Oluwarabu. Okugeza Oluganda luno oloza lwogeddwa bbanga ki? Simanyi. Naye lwali luwandiike? Terwali luwandiike, tetwalina walifu okutuusa ng'Abazungu bazze wano okugamba bw'ogamba nti Muganda oba Buganda ennyukuta B efaanana bweti U efaanana bweti be baatuwandiikira walifu. Kakati n'Abawarabu baali Bedouins nga balinga Bakaramoja mu balwanyi naye nga si bayivu. Kakati Abayudaaya bwe baamala okuwandiika Obuyisiraamu ne bawandiikira n'olulimi Oluwarabu okubeera nti luli written alphabet. So kakati Al-Hira empuku gye bagenda wano ne bakyala n'okukyala wano kyali kibuga wa era oyo musajja kabaka w'Abayudaaya yali abeera mu kibuga ekyo Al-Hira. Kakati Abayudaaya boogera mu ngeri ya ngero. Kakati bwagamba nti yali mu mpuku yafunira
malayika gye yamusanga agamba gye yafunira ekirowoozo ekyokukola eddiini y'Obuyisiraamu. Yes. Nkulaze Makka, nkulaze Madina, nkulaze Al-Hira, kati tugende ku kirala. So kitegeeza ebintu byo bya research. Bya bwino. Bya bwino. Naye nga natumibwa. Lwaki nkola research? Nsobola okufuna amazima amatuufu. Kyensomesa mbeere nga mazima. Siswankaba. Era njagala Omusiraamu yenna kuwezi yenna ajja nchallenge ku kintu ekyo. Kakati lwaki bakola Obuyisiraamu? Lwaki Abayudaaya bakola eddiini y'Obuyisiraamu? Kye tuzzaako. Wallahi captain. Abayudaaya be baleetebwa kabaka. Be obongamba baleetebwa kabaka. Abayudaaya baawambibwa okuva mu nsi yaabwe. Anti ne baleetebwa Nebukadineza ne batwalibwa Babiloni, Iraq. So be baakola Obuyisiraamu. Be baawandika eddiini y'Obuyisiraamu. Baabajja eri nga bagoberera ki? Bo balina eddiini eyaabwe nakati ey'Ekiyudaaya. Kale lwaki baatuuka eri tebagoberera ddiini yaabwe ya Kiyudaaya? Lwaki baakola Obuyisiraamu? Kati bakoze Obuyisiraamu nga wayisewo emyaka 1000. Lwaki Obuyisiraamu bwakolebwa? Kuba okusinziira ku by'oŋŋamba, Nabukadineza waleeta abaki? Abayudaaya. Balina ebintu bye bibasinza. Eddiini yaabwe ennyini gye tusoma ey'endagaano enkadde. Gye tusoma ey'amateeka. The Law of Moses. Kati we babaleeta eno ate leeyita oŋŋamba be baawandiika obuki? Obuyisiraamu. Ki ekyabaleetera okuwandiika Obuyisiraamu? Bandisigadde ku kiri ekyabwe. Kakati ojja kukitegeera nti waliwo kye tuyita geopolitical system. Abayudaaya bennyini ggwanga ttono nnyo. Kati lyajja nga liwambibwa amawanga agakirimaanyi. Naye ng'ate bo beetwala nti balonde ba Katonda. Kati ng'abalonde ba Katonda bali badde tebakwatibwako. Naye lwaki baali babwambibwa ne batulugunyizibwa? Ng'ate ba Katonda. Ate nga be balonde bokka Katonda abantu be yalonda. So beetwala nga bakitalo nnyo. Era nakati bw'oyogera n'Omuyisirayiri bw'oba ogenda ku mikutu egyo owulira Netanyahu Prime Minister byayogera byokka. Agambye n'okuba China. So kakati bo bagamba bematira. Naye ate ne bagamba Katonda bagamba yabalimba. Atya. Yagamba nti be bagenda okufuga ensi. N'ate instead be bakola ki? Be bafugwa. Ate nga bantu baki bagezi nnyo, bayiya nnyo. Era bakugamba mu history ya Nobel Peace Prize, abawininga Nobel Prize. Ebitundu 6 ku buli 10 Bayudaaya. N'ate nga population y'Abayudaaya mu nsi yonna tewera na 1%. Bagezi nnyo. Era Abayudaaya be bafuga ensi kubulira amazima. Finance system yonna, media system yonna baje controllinga buli kimu. Naye nga kyava dda. Kakati kale tudde ku nsonga yaffe. Kakati Yesu bwajja. Tuve eri yonna kati tuzze wano mu biseera ebya Yesu. Tubuuseewo awo ebyaliwo. Kakati Yesu bwajja. Yesu yajja okutuukiriza ekisuubizo kya Katonda. Nti omwana bwe yatonda omwana w'omuntu n'amuwa ebiragiro, Adamu ne Kaawa ne boonoona ne tugwa ne tubanga tetutuukiridde mu maaso gaaki, ne tuva mu kisa kye. Kaakati ayagala okutuwa ekkubo erituzzaayo gy'ali, nga tulina kugoberera Yesu byatusomesa, era kye kyaleeta Yesu kutusomesa n'okutugula n'omusaayi gwe. Kubanga mu nnono y'eggulu omusaayi gwe gutukuza ebibi. Kati Yesu bwajja, Abayudaaya baalina interpretation eya message eyo y'omulokozi. Nga bo bagamba nti omulokozi agenda okulokola abaana ba Isirayiri. Ekisookerwako agenda okuwangula amawanga gonna, alibeera political leader, munamagye, awangule amawanga gonna agafuge
bo nga be bafuga nga be balangira oli kabaka bo be balangira abasigaddeyo bakopi Yesu teyakikola yalina okusolooza abaana ba Isirayiri bonna abaali basaasaanira mu buli ensi yonna teyakikola n'akola ki kati ne bagaana ne bagamba gwe tokola ki oli namuyaaye buyaaye n'okumuwanika ne bamuwanika ku ki kyebava bagamba bo bakyalindo ne bagamba oyo si ye mutuufu wali yajja ajja okukola ebyo bye baagala naye nga bamusuubira bajja bamusuubira buli kaseera kati buli mugigi ogwalingawo nga gusuubira nti omulokozi agenda kujja mu budde bwabwe mbulamu bwabwe kakati tutandikire ku biseera ebya Yesu bwajja okubala kuno kwe tubala nti myaka 2000 we kutandikira kubanga kwateekebwawo kanisa kwateekebwayo kanisa egoberera Yesu embala y'Abayudaaya ndala tebabala bino bo bali mu 50 something anti bo batandikira yiri eri ku Adamu kutondebwa kw'ensi gye batandikira obala so bali mu 50 bali mu 50 fa bali wano mu 2000 kubanga ffe tutandika ne Yesu so kaakati babala nti omwaka Yesu gwe yazaalibirwamu that's 1 AD kakati Yesu yennyini bwe yaliwo yali anyumya n'abayigirizwa be ng'ababuulira okudda kwe engeri gy'agenda okukomawo ne bamubuuza nti awe bamubuuliza nti kiribeerawo ddi amala bagambe nti teri amanyi ne bamalayika mu ggulu tebamanyi aga nti naye amazima mbagamba nti yeekaalu egyo mulaba kiseera kijja kutuuka temuliraba ku jjinja erimu nga litudde ku linnaalyo nga bw'olaba amatofaali gali limu litudde ku ddala n'amayinja ga yeekaalu yaga nti teribeera nalimu ng'agamba ejja kubeera disijjawo era mu mwaka 7 wetegerezanga nnyo enamba 73 mu mwaka 7 AD yeekaalu Abaroma bajja ne bakola ki waliwo obwegugungo Abaroma ne bajja ne bagisaanyaawo n'ekibuga ne bakola ki era ne batta abantu bangi kaakati nga bwe nagambye nti eggwanga lya Isirayiri y'eddiini y'Ekiyudaaya ye gavumenti ya Isirayiri na buli kimu byetooloolera ku yeekaalu kati we bamenyawo yeekaalu obulombolombo bwabwe bwonna bwali tebusobola kukola ki kukolebwa kati eddiini eri eyali yeesigamye ku kusaddaaka ebisolo kubanga bakolanga saddaaka oluvannyuma lw'emyaka ne bakola ki kati ne batondawo eddiini eriwo eyawukanako n'eri bakyasoma Tora endagaano enkadde naye waliwo ate enzikiriza endala eteesigamye ku kusaddaaka kubanga yeekaalu teriiwo awatali yeekaalu tosobola kukola bulombolombo buli bwonna bwe balina kukola kaakati eddiini eriwo bagiyita Rabbinic Judaism Rabbinic kubanga eri yali yeesigama ku banabbi be baayogeranga ekigambo kya Katonda naye kaakati eno yeesigamiza ku barabbi basomesa abantu ba bulijjo tebalina kwolesebwa naye balina ebintu kye baakola eddiini eno eriwo teyeesigamye ku Katonda era nze nsaasira nnyo osanga wano abantu abalokole bawuba bendera ya Isirayiri oba butamanya kubanga Abaisirayiri kye bakkiriza kiki tukkiriza gw'omulokole kikubisa bendera ya Isirayiri nga Isirayiri yennyini tosobola na bayisiza n'etteeka teri kubuulira Yesu njiri ya Yesu Kristo ne be bamuwandiikako tosobola na kubikkiriza bagamba ali mu Geyeena Yesu ali mu Geyeena yetooloolera mu mpitambi bwe bagamba kiri mu bitabo byabwe bakiyita Talmud so kati bo tebakkiriza mu Yesu lwa nsonga teyakola bye baali bamusuubiramu tebalina ndagaano oyinza n'okukulira mu Isirayiri n'otuuka n'emyaka 3 nga towuliranga ku kigambo kye bayita Yesu yadde okumwogerako baagaana tebaagala teyakola bye baagala teyakola kati basi mu kugaana Yesu okwo weewali embiranyi mwe muva Obuyisiraamu bwakolebwa kulwanyisa Bukristaayo era kyolaba naye nkugirayo kati story kakati bwe batandikawo eddiini eyo gye bayita Rabbinic Judaism bakakensa barabbayi ne batandika okumiitinga nga bagamba
tunakola tutya eggwanga lyaffe balisaanyizaawo olusozi lwaffe olutukuvu tebakkirizibwa na kulinnyayo wayitawo emyaka 6 130 mu something obwegugungo ne buddamu ku luno abaroma ne babakubbira ddala ne babagaana n'okulinnya ne bagoba ne mu Yerusaalemi tebalinnyayo ekibuga ekyabwe kiringa okugoba abaganda mu Kampala nga tebalina kukola mugende kakati era bangi ne baddukira wa ne baddayo Babiloni kakati Babiloni ne batandika okupulaninga ne bagamba anti basajja bagezi Netanyahu yabadde ku mukutu yabadde mu United Nations dagamba tuli basajja bayiiya waliwo olukuŋŋaana mwe twatuula ne tukola ne tuyiiya ne yaganya okwogera kyayiiya nze kammanyi kyakola ki bayiiya Obuyisiraamu ne bagamba nti kakati ekinaatuleetera okufuga ensi kubakolera ddiini eddiini kubanga bagamba Yesu yakola ensobi okujja okwenkanyankanya omuntu atali mu Yudaaya n'omuyudaaya kubanga Yesu yagamba nti buli akkiriza nze ndi mufuula omwana wa Katonda bo ne bagamba Abayisirayiri bokka be baana ba Katonda ogamba otya nti bana Abaroma Abayonaani bane abaddugavu bonna nti baana ba Katonda kikyamutwala ku kalabba kati ne bagamba bajja kukolayo eddiini ekkirizaganya n'eyaabwe naye nga y'abantu abatali Bayudaaya owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 era ne bakijja mu ki ne bagenda mu ndagaano enkadde mu mateeka ga Musa ne bafunayo akawaayiro bwe beesigamye ekintu ekyo ne bagamba nti Musa bwe yagenda ku lusozi Sinai okufuna amateeka nti yafuna amateeka ga mawanga 7 kati ekigambo 7 namba 7 kitegeeza kuggwaayo nti gansi yonna naye gali amawanga 7 tegawandiika amateeka gaayo amateeka gaago wabula Musa ye yawandiika ag'abaana ba Isirayiri yendagaano empya amateeka ga Musa kati amawanga agasigadde tegalina ki mateeka Amateeka ga Musa endagaano empya enkadde kakati ne bakola ki nti kakati ate ne bagamba nti Musa yagamba Mukama Katonda yagamba Musa nti kola lampstand bagiyita ki mu Luganda no kwotuza emisubbaawo bagitegedde akamatabi 7 nti nga ke kabonero ka Isirayiri gwanga lya Isirayiri kubanga kye kitangaala ky'ensi kati ng'ekitangaala ky'ensi kyali kikakata ku Bayudaaya okuwandiikira abatali Bayudaaya amateeka kubanga bali mu kizikiza mulimu gw'abaana abali mu ekitangaala okubawandiikira ki amateeka kakati kwe kukola amateeka g'Obuyisiraamu teri kiri mu Buyisiraamu kitali mu nga si kya Kiyudaaya teri neki kwegamba deep photocopy y'Abayudaaya bawulamu kimu kyokka nti mu kifo ky'okugenda e Yerusaalemi bano babateerawo Makka naye eyo haji eri bagiyita haji umura bagiyita umura buli kimu n'enkofiira bali bagiyita ya mulka bano bagiyita takiya buli kimu okwetoloola kukola ki ate ekyokuwasa akakati ekyo nja kukituukako nja kukituukako kati tukola mateeka ag'eggwanga jjukira amateeka ga Musa amateeka agaweebwa Musa gaweebwa ggwanga lya Isirayiri nga liva mu bwaŋŋanguse wa Misiri kakati lyali ggwanga ddamba eritalina butuuze eritalina gavumenti eritalina ki kakati ne babawa ettaka promised land Canaan Mukama n'abagamba mugende mbawadde ekitundu ekyo naye
tewaliiwo gavumenti etalina mateeka. Kakati amateeka ga Musa ge mateeka ye constitution y'eggwanga lya Isirayiri. Kakati bano baagala okukola eggwanga lye banaafuga nga bakozesa eddiini kwe kubakolera amateeka. Era Obuyisiraamu ggwanga baliyita umma. Obulirako ekigambo umma? Omusiraamu akimanyi. Umma bagamba community. A community is a state. Kati Buganda is a community. Bunyoro is a community. Ankole, Toro, those are communities. Kati Obuyisiraamu bwakolebwanga ggwanga. Naye nga bakabaka abafuga eggwanga eryo Bayudaaya. Kubanga be bakolawo be batondawo eggwanga eryo. Naye nga beekwese emabega w'Abawarabu. Kubanga ensi yali tegenda kukkiriza Bayudaaya kugifuga. Kati ne beekweka emabega w'Abawarabu ne bakolawo eddiini ey'Obuyisiraamu, ne bakozesa eddiini ey'Obuyisiraamu okuwamba amawanga agasigaddeyo. Naye nga bakulembera bakabaka, buli awali kabaka mu nsi y'Obuwarabu oba mu Buyisiraamu mu Yudaaya. Kabaka w'e Saudi Arabia mu Yudaaya, kabaka w'e Jonad mu Yudaaya, kabaka w'e Morocco wano mu Yudaaya, bonna. So kintu kyabwe. So beekolerawo kintu kyabwe. Era balina n'olugero mu kitabo kyabwe kye bayita Talmud. Olugero lugamba lutya? Baluyita mu Luzungu baluyita the oven of Aknai. The oven of Aknai. Kakati ogenda kusoma? Kakati kale osobola okutyo ali yawuliriza. The oven of Aknai. That is AK Can't some. AKHNAI. NAI. Kinai oven. The oven of Kinai. The oven of Aknai. The oven of Aknai is a Talmudic story found in Bava Bichi. In Bava Metzia 59 8B. Set around the early 2nd century CE. Kati soko komao. Early 2nd century CE. 2nd century ekyasa ekyokubiri. Twogera mu biseera ebyo batonzeewo eddiini eya Rabbinic Judaism. Kati Talmudic ekitabo ekyo bakiyita Talmud. Ye New Testament feno mu Christianity ye New Testament. Ey'Abayudaaya. Kakati mu proverb gundi eyo olugero olwo bagamba nti omusajja yayagala okugaziya entamu. Entamu bagikola mu bbumba. Naye bbumba yaliwo yali temala kyokka nga ayagala entamu ngazi. Kakati nkugambye abantu bali boogerera mu ki mu ngero. Entamu si mwe bafumbira emmere. Emmere si kyokulya. Bayagala okugaziya ekifo kye baliira entamu. Naye nga materials tebazirina. Kakati material ekola entamu bbumba be Bayudaaya. Kakati mboli n'ayoleramu omusenyu aweze asobole okukola entamu engazi. Omusenyu kyeki? Omusenyu be bano abantu abatali Bayudaaya bangi ng'omusenyu. Kakati n'agenda mu Sanhedrin ye lukiiko oba Mahamad. N'agamba njagala kugaziya ntamu yange naye bwe n'abangikoze eneeba kosha kigambo kya Rebrania kitegeeza is it pure, will it be accepted? Era mu Islam waliyo kintu nga kiri haram oba halal. Halal kye kikirizibwa oba kiri pure accepted. Haram kye kitakkirizibwa. Kati eri bakiyita kosha. Kosha kye kikirizibwa kiri pure. Kati yayagala obuyinza obwa Sanhedrin akakiiko kali. Nga waligambye nti parliament bakayise nti kijja kuba kikoze. Naye ng'olugero olwo litegeeza nti baali baagala kugaziya matwale. Kakati bagamba nti tuddire Abayudaaya tugatemu omusenyu bano ba Gentiles kubanga bangi ng'omusenyu tusobole okubafuga. Kati awo wewava okukola ki? Kakati akakiiko kali kaagaana. Nti bwe kaagaana oli n'agamba tubuuze Katonda. Mbu Katonda n'ayima mu ggulu. N'agamba oyo Rabbi, oyo mukakensa, ebibyo byayogera bijjo bituufu.
kati bano ne bano bakola ki mu Katonda n'ayima mu ggulu n'aseka n'agamba abaana bange mumpangudde. Abayudaaya bawangula Katonda era Abayudaaya bakugamba nti Katonda alina okubeenenyeza. Lwaki? Olw'ebikolobero by'abakoze by'abatuusizzaako okubeera nga babonaabona. Kati bagamba basiiba mu bankers even right now. Balumbibwa Abawarabu, balumbibwa abakibiki Katonda ate nga yagamba be balonde naye tabaprotectinze, alina okubeenenyeza. Kati eggwanga lya Isirayiri eririwo teriri ku Katonda ffe gwe tusinza. Liriwo ku bantu buntu ye rabbinic Judaism eyo eriwo ku magezi g'abantu. Kyova olaba terina buntu bulamu. Baddira kampu ne basuula mu bomu ate ne beewaana. Kyova olaba nti balumba buli wamu nga tebatemezaamu tebakoze eki, bamanyi nti bo balina obuyinza ne Katonda buli kye bakola Katonda akikkiriza, be bafuga Katonda. Bwe bakkiriza. Yenzikiriza y'Abayudaaya saawa eno. Era okukola Obuyisiraamu basinziiraawo ne bagamba mu buli ngeri ago babukola ku magezi gaabwe. Obuyisiraamu tebuliimu Katonda yadde tonda eri tabiriimu. Kubanga kasita yagamba nti abaana bange mumpangudde, ye n'abivaamu n'agamba mukole ebyammwe, kwe kugenda mu maaso ne bakola ebyo byonna bye bakola. Batonda w'Obuyisiraamu ne bagamba manye ekintu kye bayita oxymoron. Mu Luganda kirinza nga bwe naligambye nti obutujju obw'emirembe. Kitegeeza ki? Teri butujju bwa mirembe. Naye kati okimanyi nti Obusiraamu bwe buli bagamba Islam is the religion of peace. Naye ate in the same breath ne balagira nti batta abantu. Emirembe kitegeeza kutta abantu. Naye mu ebirimbu mutta abantu. Lwakuba size naki Qur'an yonna ejjudde kutta abantu. Olowooza bakolera nkugambyeko sura 9 29 gye nkugambye agamba nti mubasange wonna mubasanga mubatte. Esura endala egamba nti abatali basiraamu obulamu bwabwe eggulu balyegulira na musaayi. Kati Anaki bimbuzabuzizza simaina kyakubuuza. Kakati byolabako byowulira ne current affairs bibyo byenamenye. Al-Shabaab Somalia, Al-Qaeda, bonna Taliban, the Muslim Brotherhood, bonna bagamba they Muslim fundamentalists. Fundamental kitegeeza nti foundation kiva ku kigambo foundation. Omusingi gw'Obuyisiraamu guli kuki? Kutta abantu gwe musingi. Bagamba bano abalala bakola ki? Basaasira abantu baagala ensi yonna ina kufugibwa kuki? Ku mateeka g'Obuyisiraamu. So kakati baba baagala abantu bakkirize Obuyisiraamu balina kutta. Either olina kubeera Musiraamu oba ofe. Samikege mannya gange tulina captain agezaako kunnyonnyola ebintu byayogera. Agamba Katonda yamugamba nti agambe Abayisiraamu. Yagamba atya? Abayisiraamu buli kye baagala, buli kye bamusaba kyakwasibwa Yesu Kristo. Kyakwasibwa Yesu Kristo. So n'agenda kuba kyamutawaanyamu otegeera ng'alina okukola research. Kuba ye ng'omuntu muwandiisi wa butabo, kitegeeza owandiika obutabo olina okuba nga by'owandiika obitegeera, ate okutegeera olumu ekintu weetaaga okukola research about it. So kyekyo kye yakola. Ebintu byasinga byayogera, manyi muyinza okuddayo ne mugamba ebyo byonna Katonda amulaga ebyo. Ebintu ebisinga byayogera Katonda nga we yagambye mu ntandikwa nti Bayibuli gye tukkiririzaamu oba gye tusoma si buli kigambo ekirimu nti Katonda yakola ki? Yakyogera n'akamwa ke. Naye abantu betusomako bali inspired by the Holy Spirit ne bagaziya.
Katonda emu bye yali akoonako si wekiri Eh. so byayogera ye waafuna ekigambo agenda akola research n'agaziya n'asobola okuwandiika ebitabo nga bino ine n'ebirala inawo kye yawandiika ekya bakita 7 what? The 7 churches of Kampala. Yes, the 7 churches of Kampala n'ebirala. So ebintu byayogerako naawe osobola okugenda omanyi tulina okuyiga okukola ku research ne tutegeera ebintu ebimu. Ebintu ebyetaagisa okutegeerebwa obwongo buno byetaaga okukolebwako research. Internet weri na buli kimu. Ebiri spiritual of course tojja bitegeera oba toli spiritual. Naye waliwo ebintu ebimu nga byo osobola okugenda ku internet n'otegeeza obwongo buno kuba nabwo Katonda yabutuwa. Katonda yabutuwa. Si wekiri? Yes. Aha. So kati kambuze ekibuuzo kino. Tutegedde obuyisiraamu research era tujja nagenda mu maaso naye sooka onziremu kino. Kati basically obuweereza abo what do you want to achieve? Nze nganze mu buweereza buno Katonda bwe yakugamba nga ogamba what do you want to achieve? Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.